Ebisajja birina otuti ennyofu abakubye endongo ya kamukamu ne tugikolamu ebintu. Baby kulu oba ku mubiri gwe baby yaliwa oba bugere oba lubuto. Anti baby kulu ajja kuwolereza n'akusibisa. Palaso ayambalidde Bebe Cool agamba nti bano abasajja be bakyasinze okuba kati agadde ensonga we zaava ebyaddala n'okujjonkera era agamba nti singa si gavumenti singa ebisajja biri bubi ate agamba nti singa si Bobi Wine okkerezeganya naye wamma njagala omuwulirizeemu obuzibu bwava ku ki nabyo mbikuledde kati Alien Skin byasiba bye bikuluka mu vidiyo muno mulimu ekiddako jjukira ono campaign trail eya NRM ate kigambibwa Imbu Kabwanango n'omukulu Bebe Cool falling out kati kyenkusaba kimu ekiyalingirako muno kano information kakunyo Palaso amuyuzizza ebyasaha byali biwero singa tebabyeyimirira singa tebiina nakye biragansi nze si byesajja bitwogerera bubi mwana nze atanjagala nkyawa ate oledda aba yankyawa ddanga tanjagala kati ate mba mwegulako ki omukazi aggaanya ate era okyakwana oweereza mobile money mwagala muweereze mobile money bwaba wamaanyi naye ajja yawaye kaboleke Anko jukira ngoli mu Germany kati mana oli mu Germany oli Germany anko Palasa ankubira akabira kamulekemu kali aka almost big size almost si big size almost Bebe Cool ali ku low fit. Low fit kigwe kiki kyonyumya omumanyi oyo. Awo tomunyongera. Oyo omusajja nali namugoba. Olabanga bondeetera musajja o. Oyo namugoba emyaka nga 8 emabega. Nemba ndi ne Kamili nangamba ono muganda wange mukwano gwange tubadde naye. Muri reconciliation Kamili n'ategekayo ne show y'abamayanja ey'ekiwaatule. N'abantu muyimbirako nga boss wange yangambye. Ate boss wange bwalwala ate n'agenda ne wizo n'ensigalawo nzekka. Sebo ogusajja ogwo nengena nenguyimbirako ekiwaatule egwansasula egwankubira yadde essimu enneebaza. Ate ngenda okulaba gunzijjonkera nenga kati ono Bebe Cool ninga kati ono Bebe Cool anjogerako kisookera ddala jimu gyakolera mbadde ku stage mbadde ku TikTok nendaba Kamili busimanya abanene Uganda tuli babiri nze ne Bebe Cool mbadde nfudde twandi Kamili mwagala nyumpulidde nga njagala yita mu TikTok oba mukuba oluyi munene muche mpoze emikono nenga Kamili ate Kamili muyaye ako kavideo wakalabi nakalabi anko nakalabi muyaye akuwa chepe n'amala n'azitwalirawo akigambye nfa abanene tuli babiri nze n'amala n'agamba naye Kamiliyoni mutono naye akiri nnene ne wali abanene nga just mitwe minene nenga ne boss wange Ulo wakaisa Ochimanya akaisiza mu akiri nnene nalyoka kwawulira ne mu banene engeri gye bajja okuba abanene naye Kamili mutono naye akiri nnene n'agamba wali abanene nga just mitwe minene wali coach w'olubuto gye bakolera basitula mikono gyokka bakola kasi emikono gizimba Mwana anko nako wanze kulidde sikyayina mpisa nasala anko labayo anko oyo Baby Cool mu mugambe asoka agenda ayiga okuyimba nga nze bwana amala okuyimba amaze emyaka okuva Lady and Weasel bwe baarayitinga mu 2008 anko labayo gw'omutya nze simutya nti nkubuulira nze njogera nga mukulu Sebo njogera nga nze Bebe Cool ajja okuwolereza n'akusibisa Kabwanango katino anko Laira Kabwanango anti Bebe Cool ajja kuwolereza n'akusibisa ajja okwagala okujjayo mu kkomera ate n'asooka avumirawo DPC okategeera bebe ntegeera yeyo basirina nnyo naye ndi mumativu nenga oli mumativu nga togaba
Bero mumati vungu. Omusajja mwali mwagala abawe buguwa bwangato. Eyasembayo okundabako bamuyita bakiyitani ekyo ekiniga kyewala ekyo. Skiribenge. Waliwo ekyo ekiwanvu ekyo Skiribenge. Bebyo byakola ensasagge mu lyase yavaako oluyi. Naye kyakolera ensasagge waggulu omanyi waliwo nono agambye mbu Skiribenge yakuba. Allah! Naaba nga tamenyekanga mukono. Nankuba n'atamenyeka bugalo. Nze bw'onsamba omenyeka okugulu. Era aba yankuba omulabira ku mikono nga gyamenyeka. N'omanyi oyo alabika yamukuba olaba emikono mimenyefu. Nze kati kankubuulire kyagenda ne kisikola fitina nga tuli ku rooftop. Era basikaali bakitaasa nakyuka ku rooftop n'embigamba byonna bibuuke n'embigaana amadaala n'ebigamba mubuuke. Bayita wagulu ku balukoni. Blood twali tugenda babuusa. Kati gyali alinga gwe baasasula ate obusasuzi baali balina mulekene n'okuba emiggo gya ddala gy'abantu. Naye kati bamutwale yali mubulamu bulungi yeeyagala azuukukira mu budde yeebakira mu budde. Mmere ya bwerere. Nze ndi unique. Bo bali wali ku lusozi ate ngenda tumenyawo nzilewo ekkanisa. Ngenda tumenyawo ekkanisa y'abalokola. Anko basengule. Polisi yekatwe yangamba zireke bituuze ebyaffe yali engattako nakigamba kibuuke. Okibuuzanga bw'oli ozemu okiraba bali ebuloba nga kizege. Tebakyali babboyi banya. Tunula mu maaso nga kirowooza nsaaga omwana n'akikwata obusukutu bw'empale ng'ayagala kiteekayo kibuuke. Twali tugenda bibuusa ku kalimeeri. Akakubisa bukakkamu. Ayina vidiyo eno gy'akoledde nabadde ku live ng'ayogeramu ne Creed Icon. Naye era statement gy'akoze ku mudogo musese ne mpulira nga nfa. Sogera olabe vidiyo eno ombuulire byayogedde bituufu. Palaso yafa. Ate n'omuntu eyali abakwatiridde kuba tebannabyogera yabagobye Bebekulu yabagobye. Anti Bebekulu bafaanagana bonna be bamu. Bebekulu bafaanagana twamukuba endongo eno n'addukayo ayina kwekwata wali ku mpagi ya mukulu naye kati ne neebuuza kati Bebekulu asipiya headinga campaign kati campaign gya asipiya headinga agenda kuyimbayo albamu eno empya gye yafiteredde ekintu ekyo kimbuzaabuza naye ne ŋŋamba weewaawo namulaba nga njogerako Bebekulu yajjanga ewaka ng'oba nina emyaka 3 omanyi ng'ayingiri kiringa nze kati kunyigira aba nyinza omunyigira kugamba alabika bwe yansanga ekawempe wali nga nzanya dduulu yali alowooza nja sigala awo kati bafaanagana emboozi zifaanagana. Bebekulu ali ku Lofiti. Lofiti gwe kiki kyonyumya omumanyi oyo. Awo tomunyongera. Abeereeyo anko ffe twabakoowa ate nze bo yaabwe twabakoowa tebamala nayo. Anko omusajja wange yakolanga ennyimba n'azita n'omukolera challenge ku challenge. Naye n'ogenda ekyo ekiyaye n'okigamba olinayo challenge meka ezafiki Gaza tekirina wadde n'oluyimba n'olumu challenge y'omugaza. Kiri kyateeka kanyama kakyo kamaso naawe. Oshegeera tekirina wadde tekirina na kirungi kye yali ayagalizaako ku bboyiwe. Ate nga ye alaga mbu bwakabi talina bwakabi bwali buli omu wakabi mu kiti kye kisinziira ni gw'oleese. Ebifala byajja mu lyaso yange ne byasa kompyuta ne byonoona ebintu ne kivaayo bonna kikubye oluyi. Kati ate bitiitiizi mbu babikuba simanya kino babikubidde eno kino. Kibuuze ekintu kimu. Kigambe atalina maanyi tagwa ddalu. Ne kati ajjeyo kalaaza siwaba yeyita omusajja. Atalina maanyi. Nedda kyajja tekinnambuuka omanyi ffe engeri gye tutambulanga. Nze nsobola okuba nga ntambula bw'omu muganda wange. Osobola n'okunkola ky'oyagala n'ogenda naye weeraliikiriranga nnyo kyenzizaako awe